Okay, Kachumba TV isimbo MC Prince Ivo mugamba mutya kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo. Uganda yensi mwe tuli East Africa kasana kaaka embeere tambulira ddala nga bwe ino okutambula ebisigadde simanyi naye sofa obubaka buno kansooke malo buyisaawo bugende eri Uganda Police n'engeri gye mukolamu emirimu gyammwe bannange si mirungi kubanga bembeera mwateekawo fine twagala mutereze emirimu gy'ababoda naye ate ababoda muleke bakwatanga nsiri muleke bakwatanga nkoko fine mwagala babeere ne permit naye ate permit kwata wa boda atalina musaabaze omusabe permit naye omusaabaze omulaba alina omusaabaze alina omwana omusaabaze gwe n'omugoba bugobi leero waliwo omukyala simanyi oba omwana we kati ali mu mbeera ki naye kwale na moolaawo mugobyo omusajja aweese omukazi alina omwana kukakkana ne beetomeregana ne boda munne omukazi n'agwa ku ttaka ne mujjawo bujja wa boda ne mutwala omukazi ne mulekaawo n'omwana bannaye ebintu ebyo si birungi si birungi naye yeyo gavumenti y'abannobati tujja tutandikira kati gavumenti erimu abantu ab'enjawulo amanya nobati events abatulaba nange mbalamusiza kutandikirako ensonga yennyini nange kyannumadde mbadde nkiraba ekyoka kya byonna oba kwata wa boda wobanga oyagala omubuuza permit eriwa n'omusanga nga temutagirina at least teekawo embeera emufunisa permit naye olukwata kyendabyeko nga basatu bagenda bulabo kiripo wano kuba mbufulumize mulikodinze bwe bakwata n'oba mwangu n'obawa ekyebiri ng'akuleka mutwalo bo tebaluyisaawo neweebuuza kati olupapiti abagifunye oba gavumenti nobati eno tesasula basajja kulinako obujulizi nti oli musajulina komperereza ku bukyuka kubawagira omanyi oyo muganda wange ebyaddala ate nonga ovudde ku byolwali mukwano gwange kubanga nze nobati toogera tekube kusimu newemanga nyina wempabye akwira nagamba awo nno ndabanga gwabula era nange wendabanga abula mukubira ono personal level era wangamba gavumenti yaba nobati eyo yeri mukubonyaabonya eggwanga lino kubanga abo abasirikale boolabye batulugunya ababoda balina bakama baabo opuliriza bulungi senga bakama baabwe abo benda bana amayinja 3 n'amayinja 2 ba osibani bana polisi ke bava tebabeerako kati senga abo bakama baabwe bavumirira ekikolwa ekyo kye bakoze tekyali baddewo inze awo nyini kwali na mmo waliwo omuntu yajja muleeya nali ndi ku boda najja nagikwata nenga ali muleeya okitegedde bulungi nga tali mubiwa ngene abasirikale bali wali bamulaba namala kutabukira musajja oyo wale yali mugamba ndaga kadiyo omusirikale n'alyoka ava wali najja namugamba vaawo wano kitegeeza bakozesa n'abantu abatali professional ba civilians abanoonya emmere okukola ensonga ezo naye mbadde nsaba muwabule gavumenti yammwe kubanga ekizibu kyeyina esigaze emyaka ebiri gavumenti yeffe bantu nawe oli gavumenti nze ndi gavumenti yawo ya Uganda wetuba gavumenti eno yeffe bantu nze siri gavumenti ezo na serious note bandi osanga naddala awo Jinja Road ne kwale na molo waneno bakozesa advantage okuba nino oluguudo bakyalukola kati lubalufunda abantu bagenda kukozi ngo era nedda guno omulanga tukubira afande nuwagira nuwagaba nuwagira afande nuwagira director wa traffic atuyambeko kubanga ate kino ekikole bate ba traffic ate kuina kuba mulimu kwa traffic okitegeera because traffic police yayina okubuuza driving permit ate osanga ab'ebibombola ne bana aba civilian ababoda ab'ebitongole ebyenjawulo befudde abapoliisi bebakwata bannaabwe bavumaganya kitongole kyo ekya traffic ng'ate senga abo bwe bagikwata kale bagiteeke ku poliisi omale bagoberere emitendera nze ndowooza namu kino ekintu nze nali ngezezaako okulanga nkisaba abantu abamu abakungu naye lwakuba beefuula bize nze kyenjagala abavudizi ba bodaboda abo mubalaba nga tebe-exploitingiddwa kubasaba ssente gavumenti eteekewo banka gyebeekolaganye nayo babafunire gundi ezo ku kibanjampola nga bagenda ne bafuna bodaboda ku kibanjampola bafunire pamiti zino ku kibanjampola babeere nga basasula osange nga wa boda wabanga agaba omutwalo buli lunaku wabagenda asobola okusasula ettaano bakwata wano kwalena
Namukwata ku jinja lodo nakasolo gabe mitwalo ena. Bangamba abaana ba boda abo nti abasajja babasabira ddala ssente mitwalo 2 mitwalo 3. Bo bakizuula nti bo bayingiza ssente olunaku asobola okubeera bawo n'ayingiza emitwalo. Ate nno babakwate naye enkola gye babakwatamu oluusi yembi. So kati nze nali nvuddeyo ne idea eyo. Lwakwa munaye tusibako gavumenti nennaku tulina ane bwokuba enduulu fe kakala kwakaza mirembe kakati mwe abatukubiriza kati tugumirewa nga nammwe ndagondera gavumenti eyo yoyagala ekusange ngo nalemere ngondedde gavumenti eno nempulira nga ntuuse wenkola ki tulina kugonda wenkomera kati enteekateeka gye ndiko yakugijjako kwegatta ku buli muntu agijjako naye ng'ekisusi ekikulu ki ekituleese olwaleero njagala kujjako banobati tutandikira awo ndowooza amanyi gavumenti esobola okwejjako kati gavumenti yaffe y'abapromota yayingidde ensiko gwemanyi ogenda mu nsiko nga mu nsiko agenze ye pulezidenti kitegeeza waliwo ebirumira mu gavumenti. ensonga yennyini etuleese yensonga y'abapromota ndina omukulu Nobert Events owa promota w'amaanyi nnyo n'omukulu ow'abatiibwe Events that's Jemba Kiweewa. Tuzze okwogera ku nsonga ya federation y'abapromota tujja kukondako ne muyabayimbi naye yabapromota basically kigambibwa okubeera nti nno teriiwo yayabulukuse ofunako ne yabayimbi yaddenga erina omukulembeze atategeera Kenzo naye ate yo ategeera weeri Kenzo alina ekikolo ekirala kyeyakoze Nobert wabaddewo omanyi nze Nobert nze nagamba njagala nnyo olayinge ku mazima gweosobola okuba nga gwe mukulembeze w'abayimbi ng'otegeera n'okwata ssente za promota n'akugula awantu ne bakuwa ssente abatakugula before nga n'okutimba bakutimba kya happenings ejjinja okitegedde bulungi munnaffe yennyini ye regional representative weeyo embaali yagula Kenzo n'amusasula otegedde bulungi kyokka n'afuna obuzibu kyengeri gye yayina ebbiri embaali n'ejjinja nga ssente zimumala ey'ejjinja n'agitunda n'agiguza omuntu omulala owulira bulungi wagiguza omuntu omulala Kenzo kye yakoze ng'ebulayo ennaku 5 agende ku show yono gye baamugula n'agenda n'ayimba mu kiduuda tekitegeeza nti wamma talina magezi ategeera era yakikoze mu butegeevu kubanga n'omwana we yali akomplaininga yamugamba nti kyaleka naawe ng'eri show yabaddeyo abantu bangi nga bagudde mu disitulikiti ez'enjawulo ez'ebusoga Kenzo abaali bagenda endowooza ya Kenzo okyankalanyawolwolereza omuntu atalina magezi ensonga yo Kenzo yali ntuufu naye ate nga totunulidde nga sigwe mutegesi gwe ng'omuyimbi yatunulira abantu nga sigwe mutuufu kubanga n'abo abajja mu kituuda baali bavudde mu jjinja onfuna era yagalagaana waliwo omuwagizi wonge ennyonta yaggwa kuolwo tokyali kikyamu era ensonga lwaki kyo yamusala nze sikiwagira naye peseza nti tategeera yakikola ategeera kubanga bamuleetedde ogwo mutima mulungi waliwo gye mutanaba kutegeera wamu Nobert kankubuuza nanyini eyo ogwo mutima mulungi ulira eyo show ya baba ogiraba abayimbi ab'amaanyi olunaku lwe yaliwo baali tebaliimu mu ggwanga lutalo yali bweru kamiliyoni nga taliiwo waliwo palaso yali yakavaayo neera naye yayimba yali yakavaayo mu extra abayimbi kyabalala banene kugamba Shiba yayina Masaka show Kingisa yayina Masaka show katwayinza kuyimba yeye baba ekiduda bategeera koolo nti no bagenda kola ekiduda beetaga bayimbi abanene baali bakitegeera nze kyentegeeza kyekino sokoleke kati Kenzo baali ulira njagala Nobert asooka akkirize nti Kenzo baali bankwasizako obuvunaanyizibwa bw'okunoonya abayimbi baayo mu kusooka era honorable Balyebu yali ampadde obuvunaanyizibwa mu kusooka naye nze ne mudiza ripooti ne mugamba ne muwa ripooti ne mugamba honorable abayimbi ab'amaanyi ABCD gweyagala bonna tebaliwo ne Kenzo baali bamugula ewantu awo era yali yagaana okuyimbawo babuulira ng'agamba already bamugula ate nga bamugula ssente nnyingi era manager nze saayogera ne Kenzo because Kenzo situogera one on one kubanga abayimbi bangi naye nze nga nze Kenzo siri nnyo direct contact naye nadiiringa ne beta era masoko event yaŋŋamba yogera ne beta ajja kukola ki bwe njogera ne mwami beta yaŋŋamba yogera ne nani ne promoter gwe twaguza show njogera ne gayinga ŋŋamba Nobert sobola kukkiriza olwensonga omusajja twamuwa ssente nyingi ate nalanga dda yalanga nze ne ŋŋamba honorable Balyeku ne mugamba nze because ebyange biri ndi principle nnyo ne mugamba honorable Balyeku obuzibu bwonna obwatuukawo ku Kenzo badde nkyakamalayo tufunamu okutaataganyizibwa kakati
nze honorable bali ku ne mudiza report ne mugamba Kenzo goyagala already ali booked one atenga abamgulo ba mu milioni 20 mutachezo ina zomuwazira kwanga singa ko zero nadiza bali that is one two Palasa agenda kuba ne concert honorable nagamba bana abayina concert batayina nze mwagala ati Palaso nabanga yasobola okudiringa ne honorable mulala kamilioni yali taliyo ngali mu America utalo yayina tour naye Shibane King Sabi baba kubayibi bogamba abakulembedde ekipande bayina show ya Masaka Maria Flow so nange nagenda okwera surprising ndaba Kenzo ku stage twali tuva mu meeting ya promoter Mvuka ne mulanga akola ki Mvuka yali mutuufu naye ate Kenzo tiyateka mu principalities ezigamba nti already twina federation twina kituzimba wakati nga president wa federation wobanga wayimbe wantu mabulayo wiki emu awe nyine ogenda okunia mukatono ogenda kwata oti ali skin ensobi na yayimbye Masaka ku binyanya ngina ne show Maskembe kibambule no but awe nyine wali oyo yagenda mu nsiko n'atankubira simu n'awamba president wa Abitex era najja nawe ensonga ku TV ne radio nti ensonga lwaki ayagala president wange aveeko kubanga president wange yategese ekivulu kyali yeni skin ku lunaku lwerumu ne Palaso ompuliriza bulungi wamala okukyogera ekyo nawe ensonga zenga yeye ensonga entuufu essaawa zino ali mu kuwolereza ensobi ya Kenzo gye yakola ompulirize ali mu kuwolereza ensobi ya Kenzo gye yakola ey'okubanga bamuguze ssente zaayagadde ate najja n'ayimba mu kifo kyekimu ekyani lwakuba mmwe temumanyi Kenzo ate Kenzo tabakosankoze Kenzo yansitirako ssente mbabuulira amazima ga Katonda mu ggulu abayimbi bawe respect ssente z'abapromota lwasonga bbiri ssente tuzijja wala tuli wano ng'olaba tutudde wano naye buli omanyi lwaki Nobati amagamaga nnyo waati agamba omusirikale wajjira wano oyinza tulaba nga nzenzirukanga amanyano nyenze ne Nobati addukanga amanyano nyenye kubanga amabanja tugayina kubanga tuteekamu ssente nnyingi mu bintu oba okitegeera bulungi nezitufaako kakati oyo omwana yafiirwa ssente ompuliza teyawoze n'abantu 100 nga bapromota n'ekibiina kyammwe ekibatwala gamba mpozi nga bapromota abagenda okwegatira mu kibiina ekipya ekinasobola okubaawo kuba kino kyekyaffe kye tulimu ne Nobati nga twogera amazima nga tuli wano bannaye tekiriiwo yeye ate lwaki nga mwakola federation n'omukyala ekinuga kya gavumenti ekyamalamu amanyi Nobati kiri kimu baatugamba nti federation eyo egenda kubeera registered boys meka wayisewo emyezi emeka befuula abatali ba gavumenti be basinga n'ogifunamu wayisewo emyezi bafuna mu gavumenti bafuna message ku masimu bafuna zi mobile money bakola nze nina n'obusungu bungi nze manyi nnwanirira abantu bennwanirira balinga nze ate bo bali bulungi nnyo bano bola abaline ku payroll abamu Abitex bonna Abitex omulaba kwefuula mbu avuma mu gavumenti avuma simaya gwa Nuupu oyo abalimba nnyo ate Abitex ali ku payroll afuna oyo nga n'olunaku olukulu bamuweerezeza olunaku olukulu ogira olyako okweza abaana fani atulowooza Nobati oba tebabalowoozaako muveeyo mutwekatero mujje mu nsiko tesobola beegattako tutero mu nsiko message lwaki muwuliriza abantu tesobola beegattako kubanga olwedde mu muli bulungi kyengamba bannayuganda kiri kimu omanyi bano abasajja b'emyalemu bayiza amagulamu ya byabufuzi ya entertainment naye simanyi ate waliwo ekitambula nga temulimu byabufuzi mwatugobye mu kibiina nga mugamba tuwagira Nuupu alimba yensi ensonga yali misikonda era ne batugamba okola ne bagamba president nti okola ali yeni ski ompuliza bulungi akola Bobi Wine mulala otegede bulungi era ensonga lwaki nagenze ne Abitex si kuba muno kye yakola kituufu ekyatutte ne Abitex kupininga Abitex yekka ompuliriza bulungi ng'abantu abali mu sheeyo bangi nze ne Nobati ne Balamu twali ku sheegi ya Palaso nze ayogera wano nammwe nabeera ku sheeyo full time okitegede bulungi era nenkola buli kyenyina okukola in fact newunya ne Palaso okuva lwe nava ku sheeyo tankubirangako simulabanga Palaso bwatyo okitegera bulungi naye oyo lwaka omuganda wange kino kakiisewo tukiterere osanga tunaba tuyamba olaba tuyamba oyo muganda waffe Palaso nze muganda wange Palaso sigamba nti muyamba
naye alimu kali yako okwemanya obwa sita ennyo okitegeera naye Buganda wange Palaso waliwo abantu bebayita abantu ababo badaiha nolwaliro nina abasajja abampalana ku lulwo abo bonna babirekisa entalo zolaba ziriwo ne babbajjo tebanjagala nga kateera tebalinjagala naye nogenda ku TV nowaana konsati y'omusajja baga sirina zisente zemwagaza n'omuwaana n'olwaliro nze nina olutalo olulwo olutaggwawo olwange naliini sikini naye lukululwe lukula Palaso naye tasobola wadde kukubira simu nti buladi wange ogamba otya kikuba bulungi weebale ekyo kyokka kikuzama however much nti kale si kyenkolerera because waliwo ensonga z'ennambika nga ziri kkiriya ne nga nti aliini sikini talina music omukomperinga kuwa Palaso naye ekyo kiba agenda kuyimba ennyimba nnyaba anti yo omulabi yekimunyiiza kati ate nze kyonjogera ekyo Palaso kimuwesa credit olaba David Lutalo anti nze muyimbi gwe ngamba si buladi wange nnyo nti tuli one on one oba nti mukubira kasimu n'essimu ye sigirina kyemanyi naye yange takola ki nolo tuli mu industry yemu naye Lutalo katugeze wako kyomukoledde nga kirungi ogenda nga bagamba nti omanyi nti Lutalo yataddeyo akanti ku status ye omanyi wekikumotivatinga Lutalo batabani be ne bakwebaza ne bakubira amasimu babo batabani be bani bakwano bange waliwo ne yayimba akateeteeyi musajja wange musajja afu wakateeteeyi balina tiimu y'ennene bamwami Kijamu bonna bakukubira akusimu nga tusiima weebale oddamu ki amaanyi naye ye muganda waffe Palaso tuyimize nyimiridde naye nze nga ne Nobert ofuna nze David mwagala nnyo naye simwogera kanyiiga mangu owulira nze nadda anti David ne waasobya Nobert nenda bange ensobi nnene Lutalo David ng'asobezza anti simwogerako nga kiki yali asobezza anti anyiiga mangu kakati oba oyagala okuwangana n'omuntu g'otegedde nti anyiiga mangu oyo tokola tomutambala nsomanyi mukwano gwange ate yali akusobezzaako tansobyangako mukwano gwange nnyo ng'omuntu era tetusobola munaye musajja mulungi ogambe nange nyalaga ejjangago oyagala kugera oba bakwano be banene bokka kyogamba David namusanga papaazi nagamba ensonga ya TikTok oyagala tugoyingewa naye nange ensonga ya TikTok munyafuna gye Nobert sinnamunyirako tukyalina enteesaganya esaawa yonna oyinza okulaba nga ntutte ku mutto ebyengabana byebikyakalukasitamala okuva pasokoleke okujjako TikTok birimu ebyengabana oli mwana muto kati Nobert akola ebyobwereere lwakuba kati gyokubanga ntumiza kakyayi kyekinyogezaako ono pulezidenti mulamba musanze wano ne fastiredi gwe ebya TikTok birimu ebyengabana obadde olowooza mbu akola mbadde manyi jasi kyamukwatako ng'omuntu era kyankwatako era n'alumirirwa ng'omuntu kyankwatako ng'omuntu Nobert omumanyi kwenkanawa simumanyi nnyo nze kugambye oyo muganda wange talina waagira nga tewali Oyo bulungi. yanfuna oyo kacyayi k'okulandisira kafuuse kazibu kawoomya okukama oyo muganda wange Nobert bwe kawooma naye batuweeza akalango ati ka tuli mu kifo kyabwe tuli mu kifo kyabwe sebo ati waliwo ebintu byetasobola kujjawo tuli mu kifo kyabwe mention bw'ogibawa tosobola basasuza nkya bajja kugamba gende walala bakuggyako sente okutula wano Nobert ekigambo ekyo kyogedde bulungi naye njagala we tusimbula wano we tuba tugenda mu motoka okusimbula osimbula gwankulembera kubanga nkimanyi ogenda yitira ku kawunta kuno na payment akolera bwereere tudde ku federation sajja alowooza nnyo mu byefuna tubadde ku federation netugenda ku Palaso nga tumumaliriza n'abayimbi abalala si Palaso yekka bwe bayimbi mmwe mu appreciate nga babakolera muleme kulowooza nti olw'okuba oli sita yegwe Alpha and Omega abayimbi obalaba abaana ntanze ba TikTok abangi ng'akola ka challenge k'omuyimbi ne katambula naye omuyimbi wadde n'omukubira kasimu abayimbi obalaba Nobert Weebale. obamazeemu ebbanga aba TikTok atubanyina Nobert abayimbi abo obalaba Just joke. abayimbi abo obalaba anti abayimbi babiri si bonna abasinga nze njagala okebere mu lisiti z'abayimbi kati nkuwaddeho omwaka sigenda kireminga muyimbi anti wetwogera ku bayimbi tuba ku federation okitegere bulungi sigenda kireminga ku muyimbi yenna njagala abayimbi bagenda ne bakwatagana n'abantu ne tubayita bapromota baba manager baabwe ife mu industry mwe tukolera
tukola na mikwano gyaffe. We work with our friends. For instance, nze nyina shows 2 eza Chameleon. Naye nyina k'abayimbi bangi. Nenda zitegese lwa mukwano. Ntina mukubire ne mugamba wayi nzobwavu bunnuma oyina ku nkalu mpeereze nangamba enkalu teziriiwo ne mugamba nonno wane ekokonjeru nejjeza sirabawo omuntu nangamba tewali buzibu bakwedde eti okitegedde bulungi oyo ye muntu alina mukwano gwe alina ekintu ekirala kye yakola Chameleon Nobert Chameleon yakola ekintu ekirala kino mukyala wange ye mujulizi kuba yaliwo yekka kuwomanyi obwavu bwali bunnuma nga babanja emmotoka yange sente mu covid ne mugamba manyi bamanje milioni 6 esente zimbuze ekyo ne David Lutalo yakikola nangamba tukoze tutya ne mugamba sina sente nangamba tiwo nengena netimba ekimmi yampa akalango nengena netimba ekimmi neteka yakalango nenanga kimmi nenfuna abantu 8 mu 5 ku mutwalo n'ekitundu omuliza bulungi mu kitundu ne balance nga esitegese ezetusasuddemu abalala okitegede bulungi ne tusigazawo balance wa milioni 6 n'emitwalo ameka ata nenzireeta ku mmeeza ne mugamba muganda wange zino zetulinawo anti Chameleon yaŋŋamba mpaka 5 kwentuukira ompuliza bulungi emilioni 6 tolyako n'ekikumi baziwe mami agenda osasula ebbanja naye nga nazireeta tugabane otegede bulungi amazima ga Katonda waliwo ekintu ekirimu ki waliwo abantu nga balina one love kyekyo Chameleon kye yakola nentunulira Chameleon ne mugamba naawe wali tuteko fena tuli bavu nagamba naye ate gwe oyina ebbanja Chameleon waddala nga yakuteka kakati abayimbi bangi tebayambye bantu be bakola nabo era ebimukubye nejjusa ebimukubye nejjusa takolagana nnyo na Chameleon so nyinyi kubanga nze ogenda ka palaso nali nva wa Chameleon so wejjusa okolagana ne palaso nze kye nejjusa mutakolagana nnyo na Chameleon ne palaso ate si mubi naye ate munjogeza byammwe ebyo byammwe nze omusajja nga yategeka palaso statement gye njogedde na ne bimusala nze mu bintu bye nejjusa okubanga at least Chameleon samukwata ku ya shows nyingi mubeerako nnyo kubanga ate ekitono kye namutegekako naye segedde akulaga inakye bayita one love ajina okay Chameleon nga waya kutegedde togenda mwegayira kukolera drive olira Chameleon tagenda kuteka ku condition muze ndi sitansula mu hotel ya mitwala 2 ofuna yeye oyinza nomufunira emitwalo 10 n'agigana nga yafunye ye ne babladi be yadde sita so nolwa ensonga eyo tuddeyo ku gundi ku federation nengejja wagwamu Abitex omugoba obuyinza obutwala ate federation teriiwo ate we yali abutwala naffe abalimu tusaba yatwala butwala namwe yabatwala mindabigu yatwambiramu yasokako omuwamba ate nomwambira obuyinza yabuza lwaki wekiri wemutandika nga ofunye omuwala nga mukyekwana bwekwani abeera atandikidde okufuuka mukazi wo yadde bamuyita girlfriend naye aba mukazi wo paka lw'omukuba kadaali Katonda kulwokuba kadaali bwe bulaku certificate bejja yafulumirawo befuluma oba okitegedde so twasayininga endagaano ez'enjawulo zonna ne bapromota bannaffe naye zaggwako nga naye kwali mwami Abitex netwako n'amateeka ge twabaga era asayininze n'agamenyerawo nga tanamu nakulayira mu nsonga eyo nnyini nze nalengera ekigenda okujja mu maaso kubanga kuvuga taxi nga tugendo lwa kugenda Mityana naye akyali ku ebusega wano ku roundabout omulaba steering agikankanirako omugabwa ivaako nvuge muba mulina motoka siku sovuge osobola omusooka kugiyiwa musobola n'okutuula ne mumulamu ne munywa kacayi n'addamu amaanyi oluusi muyinza okuba nga omuntu avuga nga mwena yabasinga experience yensonga lwaki mwasalawo yaba abavuga kakati ate nga mumuvugisiza emmotoka nga teyalidde bwe muba mutuuse ekajjasi nga mugenda Ntebe ate okusinga okumuggyako okumugoba nga mukyamwetaaga mwali wadde mumuggyako ne musooka ne mumugulira essowaani y'emmere n'akacayi n'alya n'addamu amaki naye ekyo si kyekikulu badde nsaba ensonga ya federation tujawule tuli ku federation etaliiwo ali enskini yatugamba tusobola okukwata essimu oli watali asikatumba
nzozola bawe kisirwaza kati ndi wano kulandi sita jangu alien skin asirwaza abantu omusajja omukulu ngono alien skin yagamba omuntu ajja mungala ayino yayiba omanya alien skin yayina akayimba kayanyimbira kenjagala sikamanyi nnyo naye manyiko paati emu kagamba mbadde mbuuza mu abatuloka mufunako ku budde ne mutokemerako oba mulowooza tuli bubi ebigambo bye nali sibitegera ne nyimba naye obiwulirako mu kamera kakati ensonga ya federation eriwo eki nze ne Nobert tuli mu federation etali bagiyita Uganda Promoters Uganda National Promoters Federation era nze noono tuli bakulembeze kakati ekizibu kye twafuna bano abantu abatukondakitinga mu federation batulimba era nze Nobert nze sinenya bantu bonna balala nga tetunnaba kutuuka nakweyawula mu bino bye tweyawuddemu nenya ba Afro 8 mbuuza lwaki nga tuli mu meeting omukyala bamitanis Afro 8 benenya nga tuli mu meeting ompuliriza sokoleke nze mbanenya nga tuli mu meeting ono yali afuuse ekizibu tobanenya lwakuba oli mutiitiizi nga wandi banenyauliriza soka ompulirize mmaleyo soka ompulirize mmaleyo lwaki mbanenya abo abeefuula mbuno be batukuŋŋaanya be batukozesa ensobi be batusuubiza byonna tebabikola babasuubizaki batugamba federation eno gye tukoze federation ya ggwanga yaffe abantu bonna n'abalijja abalala betukola omulimu gwe gutya gwe gumu twali ba 32 founding members ne tugamba weba ya ggwanga katongereko ba regional representatives mu regions zonna kubanga ya ggwanga ompuliriza bulungi ne tubaleeta ne tubongerako twalina entalo eziri personal ne tuzijjawo ompuliriza Nobert oyo yali tatuula na bajjo nga Nobert tatuula ne Abitex Nobert nga yakampa muyanvuma embw eyo nenjirumba oyira bulungi nga nanga nvumye ne mulumba ne mugamba gwe uliriza abalala yabatereza nze yanvuma kakati ne mulumba omanyize we yanvuma namulumba ku personal level okitegeera bulungi ensonga lwaki fuula batukwata wamulumba muntu namusanga waluna ne mugamba kati bwegenda kutemage masigenda kulwana naawo nangamba ndi muganda wo gundi yaliwo Moses kakati Moses yaliwo ne kwefulukuto wa CBS ne tugamba entalo ezo zonna tuzikole ki tuzireke era nze ndi omu ku bantu abayogera ne Nobert enfunde nnyingi mu kwesonyiwa mu kusizinga fire batugamba ebigambo bibiri banga tono nnyo weeks 2 tugenda kuba tulina certificate ne tubabuuza tunagifuna ne batugamba okumanya tulina amaanyi katubaleetere ne deputy speaker opuliza bulungi ne bamuleeta ne tucomplaininga ku revenue ne batuleetera commissioner ku makya ku lunaku olwo lwennyini okitegere bulungi minisita najja naggalawo ne batulaga nti balina amaanyi bajja tusupportinga mu federation we twavaawo anti okumanya twakola ekisa awo twabagamba tulina ebizibu tulina n'amabanja naye mu kino ekintu kyetukola tetwagala mutuwe ssente nga tetwagala bakifuula ekya gavumenti nti gavumenti yazeko abapromota ki ekyo ekigambo yakyogera ye Abitex Nobert si kyekyo Abitex yayogera n'agamba temutuwaaki ssente abantu azimayo bwomu ekyo takiinaako bujulizi era ebimukubyamugobya nze we nawamba nayina abayeekera bannanga baali bampagira ngani nani nenze nawamba nga sitegedde birimu entalo zaabwe zeri ono yennyini Nobert yakola bukozi bintu n'ayambako abantu abalala n'abamugamba omusasula tebamusasula okubeera kiriya eri abantu bano eno n'obulungi bwa sheno olinayo obukakafu obulaga nti Abitex afuna ssente mweni alemu nze nkugambye agenda nvunaane obwo obukakafu tabuyina naye nze nyina obukakafu ono obwo obukakafu tabuyina naye nze nyina obukakafu nti baatuma muganda wange ono awambe Abitex atandika amawulire g'okugyako Abitex ne batamusasula na ssente z'abamawulire miliyoni 4 balamu yatuma ono tebantumangako bakola batya bigambo bye bakola batya tewali yali antumye kuwamba naye womala okuwamba wambe Abitex naye nze baali nze nkyali kyajjadda mu bwongo bwange ekyokuwamba ki Abitex olwa misconduct okubira ddala kutusoyagala ojjukiremu ku show nze ke yayogeranga ti Abitex okoze ensobi bano bonna bamutya enkolaganayo ne balamu eri etya
promoter munange. Bwawamba Abitex. Siwo teko mao. Promoter munange we. Siwe koma siwe. Akaka tunamugu. Bala munoyo tuli ba promoter. Bombi promoter munne. Ate ekirala bonna ba NRM bashalinga ekibiina. Bwawamba Abitex. Namwe muri bena. Bwawamba Abitex. Bala mu yakwegattako. Ate yanegatta. Budget yanegattako. Si ya mtu makati yao. Ona ina alika ina buzibu ne balamu. Gwe ate nze bala mu mukwano gwange ngomuntu. Kati ate nze simu kwa kirebe. Wai kina government yoyo. Bagenda mpo bagenda sente nze bala mu mukwano gwange ngomuntu. Nze wewe balamu. Balamu tuli ba promoter fenna. Naye sola gamati mukwano wange. Kozi gwe bayita mukwano gongo solo male kati balamu simukubiranga ku simu nakoma okwogera naye. Ku simu tinjagala kino batukole kino. Kubiseera we yali agenda okunkompasate ngira sente za gravity. Yaba mukwano go. Akakata na mugulu. Era asobola okuba omujulizi wa naye gwe omaze ebbanga kingo omukubira ndoza n'omwezi tegunnayo. Teka nejiya mukubira. Bano kubuulira era naye asobola okunjulira. Tegezo na abamutuufu bwagamba nno mufuna sente. Abo boola ate bakolagana. Mugambe wende. Befuula batakolagana ne bakolagana. Ono mukwano gwange. Kubanga promoter munange. Naye ate mukwano gwange. Naye wa NRM ontegede bulungi. Kakati ekyokubeera ngono wa NRM. Lwaki mwogera ne gamba muganda wange. Nenze kyengamba kyo wenale mu babawo omusango ki. Ekyengamba kye kino. Ekireese obuzibu mu federation. Kachumba. Okubeera wenale mu musango ki. Tekina musango. Nesimba 221 wano mu kibuga Kampala kubwa kansala. Wevu teyandeka waggulu. Kasobola kwegana. Kansala wawa. Naye wembeera mu biseera by'okukola. Aba basirikale bola baabo abadde balwana. Eyo nkundi yono ye yali agitwala. Ekitundu kyonna ekyo kyansambye. Era nekyovola mbadde mupininga nnyo okulaba nga alina engeri gy'asobola okutereeza. Kakati sisobola nze kwegaana kibiina kubanga nze kibiina kyange. Naye ate bwe tubadde tutaba mu political omanyi lwaki tuli mukwogera ku byebibiina? Tuli mukwogera ku byebibiina lwa nsonga bye byatabudde federation. Naye ate wammanzi saakibandikira wali wookomye. Babayeetera aba URA babayetera ba minister. Ne batuleeta bonna ne batugamba bagenda tuligestalinga. Nziramu okuva wembadde enkomye. Omusango gwa federation okwekutula. Abatwawula yawula be ba affiliate abatukuŋŋaanya okwegatta. Lwa nsonga emu nti batugamba tugenda kukola federation netugikola ne twekolera ffeffe nnyini n'amateeka agafevalinga buli muntu. Mu mateeka ge twakola twagamba tetugenda kwetegekangako bivulu. Twagamba tugenda kubeeranga ne mandate eyimiriza ebivulu. Otegedde bulungi nga tugakoze ng'aga amateeka bano we balijesalinga federation balina n'okulijesalinga constitution eyo bagikubeko stamp ya Uganda gabeere gagende mu nkola. Ompuliriza bulungi bwe twava wetuti ku Sereni Shoots ne tudde eka abo abasajja nga tumazeyo ennaku nnya ne tudde eka ne tulangira nti tusimbudde abo abasajja ne batuvaako ne bagenda ne basooka ne bakwatagana n'abayimbi. Ompuliriza bulungi ne wayitawo emyezi 3 nga federation terijesalingibwa. Ne wayitawo emyezi 3 mpuliriza oba abantu bano bali beetaaga bayimbi nga ffe twaliwo nga kiguumazi. Lwaki ekyabayimbi kyayanguwa? Sinti kyayanguwa because bw'otunuulira owulira first of all kano kankubuulire Jemba abayimbi abo balaba munaye tebaagala bapromota. Nkimanyi era ffe batulaba nga balabe baabwe. Ngate mbategeka. Nekyo kyenyini kyoyogera bagamba basobola okwebeezaawo ne we tuba tetuliiwo. Okubira ddala kusagaza eggulu by'ebibuuzo bye nasanga mu industry. Era naliko lumu meeting y'abayimbi abo naye nga bawanda omuliro. Promoter yanyi ate ne bano banakatemba bonna boolaba Andrew Bannon kibuka tebatwagala moto. Okubira ddala ku bintu by'eggulu nga bagamba mu bo bano baapozinga nga be bakama baabwe. Mwababbaako sente. Yagala gaana business wise. Kenzo ne wanaaba ina abagoberezi batya kamiliyoni Palaso. Lutalo ne wanaaba abantu bameka bakwagala. Palaso yomu manya mwami Lutalo yomu kubayimbi bemmanyi abeetegeka. Naye mwami Lutalo era yente madezi yako. Toko leka jamani yalo kugusa. Era naye akimanyi mu mutima omulungi. Lutalo togenda ngako mu booking ne weesali ya tiketi. Ne waba tazisala. Era ina timu yo tiketi koyogedde wanene. Naye nyini teyeetegeka. Ompuliriza bulungi wabula era akozesa ba promoter bayina mu kibiina kye olw'endagaano zaabwe ne bategeka kubanga ategeka Lutalo ye Moses
obo kitegeera bulungi kiri mu bakijambu bonna ba promoter kyekije nagamye nti ffe tukola na mikwano gyaffe kakati abo kati kyegeza lutalo yekyasingako abayimbi abalala so lwaki ekyabayimbi kyayangu kyammwe ne kati kati interest y'abaana aba free aid teri kufe ba promoter eri ku muyimbi kusoloza yabakozesanga akanywebwa copyright kambatangaje mu UPRS kona wano lwaki ngamba mbu tobanenya nga neye ensonga ogimanyi kati nzisobola banenya because interest yaabwe sinze promoter tebayagala kulaga bayimbi nti wemuba muganye tugenda kukwatagana noono aba free aid ensonga yaabwe yali y'abayimbi wabula balowooza nti webanatandika n'abayimbi nga tebatandise na bapromota ompuliriza bulungi nti banatandika n'abayimbi nga tebatandise na bapromota bajja bakyankalanya kakati kyebakola ne basooka ne bayita bapromota naye nga baagala baki bayimbi kakati obuzibu bwe bakola nga tebannaba kugusa kyabapromota abayimbi ne bakuba enduulu ne bafuna omukisa okubalaba ffe twalikanyebwa okitegedde bulungi era abo abasajja n'abakazi aba okitegedde bulungi okimanyi n'olwaleero bakyasula ku Sereni bali abanywa tebasasulwa bakalya miliyoni 8 balya ku hoteri naye era Eddie Kenzo leka Eddie Kenzo katukubira ye president gwe tumanyi era ajja naye akyalina ebizibu uliriza nze bayimbi mmwe fabo tuli bubi n'okubasinga ne mwetaaga mwewe respect anti kigenda banyiza oba namwe munchawe mufume tuwali kyakola banga bukyanga nyingira industry teri muyimbi yaddekawo nagamba teri muyimbi gwe nali nfunye mu byabwereere okay kiregeza ku bayimbi bonna tewali andiisa musudde ekitibwa kyammwe mukisudde nnyo kitya Sereni suit semutundwe it is a public place, it is a hotel business wemanga mwaliwo mu nkola y'okubakolera federation ne federation ne registeringibwa mwamuke ekifo kya musajja oba eky'omukazi tolowooza nti afunamu ate afunamu ki ate basulirawo bwereere tabasasuza tabaliisa nekiringa nga kukyaza mugenyi n'afuuka serwajja okoota n'agaana okuva ewaka kati abayimbi mwafuuka baserwajja okoota emutundwe leka tubabuulire osanga bebimu ku bizibu ebitulemeseza naffe ekyaffe okukola ki balinga nga abasalawo bawuninga ekino ekintu sebo mami yafuuka mami buli muyimbi oli yafuuka mami tebava mu abayimbi muve mutundwe nga ebyo tebinajja mwali mulina obuzigo bwamwe mwe musula we babeera osanga abamu Kenzo amakaya gasulawo Kenzo simanyi bayina amakaya yayitayina naye ye Kenzo we batadde office ekyo kitegerekeka president asobola okubeerawo naye president ne tiimu y'abayimbi abagenda mu 40 waliwo kati mugenda kutuuka waliwo voucher eyafulumye nga Sereni Suits ebanja biliyoni 1.5 negisindika mu UNCC nga ze sente ze bakakozesa kisoboka andi naba Sereni Suits kisoboka ate era Sereni Suits babira batuufu mpozi nga bangambye Kenzo ne tiimu ye begatta ne bali bakolere hoteli sente kubanga hoteli eyo giraba eyina suuti mwosula nga ya $300 ekituufu kati bose bo basikagale ekituufu abasulawo ko wowa bbeeyi ate walungi wayina nze we nali wa $3 meka 3 ennaku 4 kiregeze ennaku 4 nasulira $1,000 obulira soka ulire nasulira ulira okusula kokka ennaku 4 nasulira $1,000 eyo hoteli ya tata wange sagala kati balamu n'okulya byonna weziba $1,200 gattako ebisatu ze $1,200 mu wiiki emu banspendingirako miliyoni nga 5 kitundu awo kati bapromota twali mu 6 wiiki emu kati nze ekyo waliwo ekitegerekeka jemba ngala kino ekintu kigusa abayimbi bakibayingire waliwo ekitegereka jemba wembanga bwe twagenda mu retreat wiiki emu tukitegerekeka era hoteli tuba tetugikozeseza loosi nfuna naye mwezi sagala kuba nga alumirirwa hoteli wiiki emu workshop nga bigwa naye bano bagafuula maka kakati basajjamu abayimbi mwagala gavumenti oba abakulu ba Sereni Suits basasulire ewokusula wammwe mwagafula maka gammwe bafunira wa
abayimbi obafaako ennyo mwe ne babaleka ebbali kiteekeddwa bakabanye ennaku ne bayitiriza abayimbi batuuka eri ne bagamba abo bapromota tetubaagala